mwaka gwa 2021 gavumenti we yali efefeta abayekera be yali egamba nti ba People's Redemption Army ne Captain Amon Byalugaba mu bamuyolera okumutwala Makindye. Ono yatwalibwa mu balakisi y'amagye Makindye n'akuumirwayo okutuusa ku ntandikwa y'omwaka guno lwe bamuleeta mu kooti. Oluvannyuma kooti y'amagye yali ekulirwa Major General Levi Kaluhanga yamusalira ekibonerezo kya kusibwa omwaka mulamba olw'okuba yali amaze ebbanga ddene mu kkomera nga tawozesebwanga. Bw'atyo yatwalibwa mu kkomera ekigo kyokera n'ajulira era oluvannyuma kooti n'emusalira ekibonerezo kya myezi 6 gy'amazeeko olwaleero. Captain Byalugaba kigambibwa nti yali yanyigira mu bikolwa by'ekiyekera mu kibinja kya PRA ekyali kyekukumye mu ggwanga lya DR Congo, ekintu kye yeegaana era n'agaana n'okusaba ekisonyiwo gavumenti kye yali etaddewo. Olwaleero ayimbuddwa okuva mu kkomera gy'amaze emyaka 14 era nga tumusanze ekigo gye bamuyimbulidde. Kibadde kibi nnyo okumala ebbanga eryo lyonna mu kkomera ng'ate bulijjo tumanyi nti basiba bayimba nti bagoberera amateeka. Atubuulidde bwawulira oluvannyuma lw'okuddamu okufuluma ebweru nga talina musango gwonna. Nze nsinze okulwa mu kkomera nga siwozesebwa era ku nkomerero bwe batyo ne basalawo ku nsiba y'omwaka era omwaka n'enkola apiiru ne bagukendeeza ate ne bampa emyezi 6 gyemaliriza olwaleero. Byalugaba agamba nti abamu kuba ne bakkiriza ekisonyiwo kyokka ye n'akigaana kubanga teyalina musango. Agaana kubanga saali nali ndaba nga sirina musango gwe banteekako nga sigumanyi. Captain Byalugaba agamba nti kinyiga okumala emyaka 14 nga tolina bantu bo kyokka ng'era tomanyi na lw'oliddamu kubalaba. Kinajjukirwa nti Captain Amon Byalugaba yakwatibwa ne banne abalala 22 nga kigambibwa nti baasangibwa mu bibira by'Ituri ebisangibwa mu ggwanga ly'e Congo. Dini Lobo wa Sava, NTV Akawungezi.